Kyagulanyi yasinkanye Marco Rubio akulira enkolagana ya mawanga amalala na America. Amusinkano ogwokubiri mu mboozi yakufo gye babaddemu era namutwa ya conference Congress kwa chiko aka foreign affairs ne bakkaanya kutaka ku government n'abakungu baayo sanctions zino wammanga byabakama ne bakamishona be bonna batadeko sanctions okakasa byobugagga bibalina mu America biteekeddwa akenvundu nenga babiri na jebiri badde babbanga sente myezi akalu ola akaluke swala ko kumugongo bakasa bilioni za akaluko okumugongo imagine yasongo ogwekitabo kya 32 nana akabano mu 8 unaku lumwe bakayokona sona ko bakasa bilioni bagagga nyaba abaire kuto commission abalala akulungu maji abali ku kiko lwa command bona bali sanctioned yongeza ku dobozi sali abali ku kiko lwa command olwa mwami gundi ono mwami 7 kiko lwa maji olwa command adoko sanctions bonna bagenda teko sanctions yes bagenda zibateekako envumbo zalumyedda bona bali sanctioned okakasa kandi kagaba amtako sanctions asikale bali bana batawo ne bajira ne bano musibonna bagenda bateekako nati envumbo nabo abali ku kiko olwagula olw'ekisirikale kya Uganda balina ko sanctions mali abo ko bwabutadde okulinya mu America buli kimu nga bwe sanctions zibeera tegedde amba teddwa ko ne warrant of arrest babakwata obasanga bakwatibwe ngabani womusanga mukwate yabakulu abokuntikko mu maje tulako sanctions ebyokwerinda babirekedde kasente basanga bakwatibwe era bali kwere enkwegayirira bali kubwa Allah bali mukwegayirira America ediza ku sanctions ne ba ministers n'abakulu mu parliament n'abakulukulu abalina obuyinza wana basalawo bali sanctioned omusajja Kyagulanyi atandise ebyaddala ebyokwerinda byaffe babidese batya era bikati bidiyegeyege kibola mu kibakoze byamaze okugwa bwe bityo amajja gagende Congo agali mutundu bye Rubero bagajjeyo ani agajjayo gundi CDF yagajjeyo ali mutundu bye Rubero olwa sanctions Rubero bitundu bye Beni bagajja agenda okulansa ADF bagajje no kama jiga fadaka ne gagendawo byonna bikwataganira wani Kyagulanyi nati umade okola mu gwa America bali abasajja ba ADF bagenda ku American mission kwa bali ba Islamic State bagunde ba ADF bana kwate ku Islamic State bali mission ya chegede no kuze mirembe mu Congo ate Congo America na interest nene nnyo lwebwago obuli Trump bwaga bwali na busu yasanyanga diru ne kishekedde ensonga za Kyagulanyi zisaze n'ensalo saze n'ensalo Kyagulanyi afuse wama afuse international yazungu bamuwanyira ganti ze common achuse atadeke tofali mu bya democracy wa Africa kati abasirikale baffe badde ba trainingira mu America obukesi bona babagobyeyo buli kimu talina nabagoza byakulwanyisa tikya nufura yakweza kuva mu America ina sanctions zabitwaliddemu kankuwekisa tanti Kyagulanyi seeri ebyo yalina n'abalabana bawangula the heroes of democracy bawangula award ezokwera global heroes of what democracy abazira ba democracy mu nsi yonna bali bananga Kyagulanyi mu ali tokimanyi weerabidde nkimanyi kisasali Kyagulanyi ebintu byafunye level gyalinnyeko kyano yafuza ayirokolo kuba kano Besigye bakolanga byofuza akola loko nga basigala mu nju ne baggalira enkwa kufuna international appeal bagano kwera recognize international ba mwami Besigye so nabo bakola